Abakristaayo mu busumba bw'e Masoli mu Busabadiggoni bw'e Gayaza bakkakkanye ku ddimu ey'okusonda ensimbi ezigenda okukulaakulanya ekkanisa nga bayita mu kuzimba amayumba. Abakristaayo bano bagamba nti ekkanisa erina ettaka ddene nga kye kiseera okutandika okulikulaakulanya nga bateekako ebintu ebivaamu ensimbi nga mu byatunuulidde ng'amayumba agapangisibwa nga pulojekiti eno etongozeddwa Gen. Salim Saleh. Ono nno yasabye ekkanisa okukwataganira awamu naye okusobola okukulaakulanya ettaka lyayo kiyambeko mu kumalawo ebbula ly'emirimu mu kitundu kino. Nga tukolagana fembi ng'omukubiriza yankubiriza singa okwatagana ne church obwetaavu bwo obw'ettaka oyinza okubumalawo nga buli omu aganyirwamu, church eganyirwamu, eggwanga liganyirwamu, n'abakole n'abanoonya emirimu nabo nga baganyirwamu. Era agamba nti ekkanisa, amasomero n'amagye bye bisinza ettaka mu ggwanga lino nga kye kiseera okukolagana n'abantu ba ssekinnoomu okulikulaakulanya era nga y'engeri yokka ey'okumalawo ebbula ly'emirimu. Bano abaana abali mu kibuga tulina okubakolera workstations zagiwakaale. So mwe ng'ekkanisa singa tukolagana ne mutwako ku butaka bwe muyina. Gen. Saleh yeeyamye okukolaganira awamu n'ab'obusumba bw'e Masoli okuleetawo enkulaakulana era nga yeeyamye okuweerayo ddala obukadde 7 zino ziyambeko mu kukulaakulanya ekkanisa. Ye Pulezidenti ow'ekibiina ekigatta bannayuganda emitala w'amayanja ekya Uganda North American Association UNA, Brian Kwesiga, nga wano akiikiriddwa Kizza Sseninde, bano nno nabo bakoze kinene okuleetawo enkulaakulana mu Busabadiggoni bw'e Gayaza. Bannabyabufuzi n'abeetabye ku mukolo guno ate bazze mu kukuuta kadingidi nga beenoonyeza akalulu nga nno kw'otadde n'ak'omukulembeze w'eggwanga. Walabyeko ye mwana obwobwate bwe munaayagala okusembeza ente zaala oba eteeveemu mata kakati tulina owaffe Mukama gwatuwadde atuleetedde emirembe amaze okutukolerera ng'ate kwogamba ng'ojje osimanyi olye okiwulidde. Obukadde bw'ensimbi obusondeddwa ku mukolo guno buweeredde ddala 10 era nga busondeddwa wamu n'abakristaayo ab'obusumba buno.